Twabanga n'enjogera egamba nti bannange swalako oba muswaleeko. Omuntu ataswala aba muntu mubi nnyo, aba muntu wa ttima. Kwegamba abeera awo okuleka okwonoona obwonoonyi buli kimu mu ngeri ey'ekigayaavu ey'okulagajjala. aba mulagajjavu nnyo. Naye gavumenti ya Uganda yali badde etunuulira ensonga eyo nti bannange tuswaleko, newankubadde nga bannaffe bo abaaka bano tebaswala. Bo tebaswala, ate buli kimu bo babeera bakimanyi nga bwe bakirinako solution, be bagezi mu ngeri ya vision. Kubanga bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu Kampala, okusinziira ku kwekalakaasa okuliwo, abasuubuzi kwe babadde bategese nga beemulugunya ku misolo, era nga kyavudde ku Museveni kugaana kubasisinkana nga bwe yali yabasuubiza, ojja okwewuunya nti kati poliisi nga bwe yatukakasa jjuuzi nti amagye gagenda kusigala mu kibuga kubanga balina okwerinda abeekalakaasa n'okuuma emirimu mu kibuga. Okwekalakaasa kwa mirundi mingi. Abasuubuzi babadde baggula amaduuka, era ndowooza nga balinde lunaku luno lwe balina okubeera nga basisinkanirako General Museveni, nga tebaagala ndowooza kwetaba mu kwekalakaasa kuli okw'okugenda ku Paalamenti. Anti ng'omukulu bwe yabagamba, bwe yabadde ajja atutegeezaawo, mbu abaprotectinga nnyo bo ng'abasuubuzi, mbu bano abagenda okwekalakaasa nga bagenda ku Paalamenti balina ebigendererwa eby'abazungu, era bagenda kwonoona ebintu by'abantu abatunda ebintu ku makubo. Essaawa eno abasuubuzi baabano baggaddewo amaduuka. Simanyi General Museveni nti oba kati kuno okwekalakaasa okw'emirembe naye agenda kwetabamu nga bwe yagamba nti singa kuli okwekalakaasa kw'abali kwagamba okwalimu eby'abazungu, nti singa tekwalimu by'abazungu mbu yandibadde akwetabamu oba yalibadde akuwagira. Naye olw'okuba kulimu ebigendererwa eby'aba-foreigners, y'ensonga lwaki alina kubakwata na kubabuuza ani abateekamu ssente. Mutubuulire abo. Kati okwekalakaasa kuukuno okw'abasuubuzi bagaddewo amaduuka kwonna kubaddewo mu biseera bya njawulo olw'okutegekebwa. Abantu ab'enjawulo nga bannabyabufuzi bali tebabiriimu nga bwe batera okubeera nga beekwasa. Gavumenti kyekoze oba ku biragiro bya Museveni, kuba kati buli kimu yalagira. General Museveni bw'atyo ne bakizuula nti kijja kuba kya makulu poliisi okugenda nga bakutte mukalakaasa bumukalakaasa, bagenda beegayirira abasuubuzi, mugguleewo amaduuka wamma. Jjukira nti abasuubuzi bakeera mu kibuga ne batuula awo ku miryango gy'amaduuka gaabwe. Mugguleewo amaduuka wamma, tugenda kubawa obukuumi, tugenda kubawa obukuumi. Kino nno kye bayita divide and rule. Ate era nakugamba nti amaduuka agamu mu kibuga nti bannyinigo oba oli awo nti ate bo eby'emisolo biyinza okuba tebibanyiga nnyo kubanga balina engeri gye bafunamu, engeri gye babanyigiramu, gye bayingizaamu ebintu wano mu ggwanga. Nti guyinza okugulawo edduuka lyo gwe nga kakembo n'olowooza nti omusolo yali mutunda ku bbeeyi emu gukunyiga nga bwe gunyiga gundi. Nedda bambi, kubanga obukakafu bwe buli ku bantu abayingiza ebintu wano mu ggwanga. Abamu babakana emisolo, abalala babakwatiramu, kisinziira gwani, erinnya lyo gwani. Haji Haruna ye musomi w'edduwa gwe tulinawo, ayagala okusomera edduwa, alina ebimusoomooza mu bulamu, ku mulimu, mu mbeera eza bulijjo, mu mukwano n'ebirala. Tuukirira Haji Haruna. Oba olina obuzibu bw'ebyensimbi, essente muganda bange zaabula, tomanyi lwaki ssente ozifuna, naye buziba tolabako. Yafunye obukadde 10 ku makya n'okusingawo. Abantu bazifuna, oyinza ogamba ofuna otya obukadde 10 ku makya? Bazifuna muganda wange. Naye wiiki egenda okuggwako nga tojjukira na lunaku lwezaggwawo. Tuukirira Haji Haruna akusomera edduwa
byonna bijja kutereera. Musange Bulumagi wali ku Jinja Road ate gwe munnange ayagala opangisa emmotoka eya special abagenda ku airport abava ebweru abagala omuntu omwesimbu asobola okubeera ng'akuyambako kutambuza eggwanga. Ono munnange bamuyita Mukisa. Musange ku 07406553 07406553 ne Uganda Traj mumukwatizeeko kubanga embeera kakati yakuluma gwa waggulu naye anti kasatu oguluma gukutulako kitegeeza nti n'enkya naluli osobola okuguluma era ne weeyongerayo mu kusoomozebwa okw'amaanyi. Kale okwatizeeko muna akatono konna koolina tusobola okubeera nga tutambuza omukutu gwaffe engeri gye baagukyankalanyaamu nga bena bannyonnyola kubanga biwanvu sikyasobola kubeera nga mbiyimbirira nnyo okuleka okusaba obuyambi bwammwe nga bwe tugenda mu maaso bijja kutereera kubanga nsobodde okubeera nga nkola nga bwe baŋŋamba ogutereeza kansobere ndowooza awo nja kubeera safe. Munnange bwe tudda mu Kampala wano nguudo z'omu Kampala nti oyinza okwewuunya ennaku z'omwezi 3 Julayi 2024 abasuubuzi baadde basazeewo ne bagamba waayi katugale amaduuka kubanga kirabika bano abasajja batuzanyira ku bwongo gye ne Museveni kennyini atuvuddemu newankubadde nga bo be bataawulira njogera gye yayogera nga bali ekkololo yabalagira ddala nti ekintu munnange kaakati poliisi bwetyo n'esalawo ate efune omulimu omulala oba obuli awo ogwali badde ogwa Uganda Revenue Authority ne batandika okuleeta obukodyo bwabwe. Olwo bafunye bayi waliwo ttiimu za mu byemizannyo baba ba cheerleaders terakira mu basketball cheerleaders akati bafunye bagutira mu kalakasa tiya gasi yamuteeka wali ebbali buli kimu bakiteeka wali ebbali kakati tugende mu ngeri eri soft kuba kati bano okwekalakasa kwabe ng'ate ko kuzibu tiya gasi tajja kukola. Munnange abasuubuzi baganya okugulawo amaduuka kakati olwo ne batandika okubeera nga babaperereza ku mukalakasa bannange mugguleewo tetugenda kubeera nga mufuna obuzibu bwonna tugenda kubeera nga tubakuuma tubasuubiza mugenda kubeera safe singa musalawo okugulawo amaduuka mugguleewo naye sente z'eggwanga zibonaabona jjukira nti awo wonna bajeti si beebaawo eyo bajeti bwe bagamba nti mugguleewo tugenda bawo obukuumi era eyo bajeti waliwo abakiryamu. Olwo bano babagamba kati batandika okwewaana temukimanyi bulungi nnyo engeri gye tukoze kubeekalakaasa mwatulaba wano juzi nga tukola kubeekalakaasa era mishoni yaffe muganda wange ekyaliko nammwe muggulewo amaduuka temufaayo tetugenda kubeera nga tubalekulira tugenda kuba tubawo obukuumi. Jjukira nti abeekalakaasa baali beekalakaasa olw'ensonga z'enguzi sente z'eggwanga zigenduka obubbi bususse kati Uganda Revenue Authority jjukira nti ate sente zeekollectinga mu bantu zeekuŋŋaanya eri ze babba kitegeeza nti omuntu owa wansi kati gavumenti ng'oggyeko kuba nti temufaako tagenda kufuna bye yeetaaga oba bye muyita service delivery ekyo kirina impact nene nnyo kubanga gavumenti yeewola bwewozi ssente gyezeewola yonna nabali ne batandika okubeera nga banyiiga nga ba activities bamaze okubeera nga babalabisa wano nti nno ssente bazigulamu tiya gaasi n'ebirala obuyambi ne babusalako kitegeeza nti kakati gavumenti mbu kati eyagala ekuŋŋaanya essente okuva mu bantu mu bannansi ebakame jjukira nti ziri waliwo gaapu ziri zonna zebabadde bakuŋŋaanya zebabadde beewola zonna babbanzibe kati waliwo ebintu ebitatuukiridde bingi nnyo kakati era gwe omuntu owa wansi gwakola ki gwabonaabona kitegeeza nti okutambula ogenda ku paalamenti nga abantu beekalakaasa okw'emirembe bano kwe baagala okufuula okw'effujjo kuba kukwatagana butereevu ne obulumi bwa bano abagaddewo amaduuka oba bali mu maduuka nga baba
kana emisolo emingi ennyo newankubadde ng'abamu bayinza obutasobola kubeera nga birabanga ebyoluganda balabanga abo beekalakaasa byabwe kati bano so nga ate ffenna tuli ku musolo ku ssente za ggwanga kubbibwa kati bano abasuubuzi bagguddewo amaduuka beesizze General Museveni agenda kubasisinkana mbu ababuulire ekisembayo ekitasoboka tayinza kubajjako misolo tekisoboka okuleka okwongerako obwongezi kubanga kiri bali kye bawakanya yenguzi gavumenti yekweyimiridde kwetambulira kati ate ebizibu byereese byebyemusolo omungi okubeera nga gubijjishibwa abantu bannansi ate nga ssente bazeetaaga kubanga ez'okubba teziriiwo tebazirina era ez'okuwa enguzi tezikola ki teziriiwo zirina kuva mu mmwe kati ate abasisinkane abagaane gwolaba kisoboka tekisoboka kakati awo tujja genda munnange ffenna tudda mu layini y'emu jjukira nti okwekalakasa kwa mirembe era nga constitution ya Uganda ebyo byonna ebikkiriza era nga boolaba abasuubuzi bagaddewo amaduuka gaabwe yes toyinza kugamba nti kakati ono apika abasuubuzi okwekalakaasa ayagala kukyankalanya ggwanga tekiriiwo kubanga kati wali baali beekwasa nti bano bagenda kuba balinyirira ebintu by'abantu bye batunda abasuubuzi baggala amaduuka olw'okuba abantu beekalakasa bakyankalanyiza Kampala ndowooza okiraba ekimu kye kikutuusa ku kirala ate era ebintu bino bya Luganda biri wamu munnange mu kwekalakaasa jjukira nti bannabyabufuzi yadde bagezaako kubateeka mu bino bali kubanga bannabyabufuzi abalala naddala abali ku ludda olwa opposition n'abatonotono abali mu NRM ebintu bye babadde nga bajja boogerako bye babadde nga bajja bavumirira bye bivaamu bino yensonga lwaki okiraba nti bye bibaawo bino ate ebyokwekalakaasa ate babizza ku bannabyabufuzi bali ab'oludda oluvuganya kituufu kubanga tosobola kubibaawulako kubanga nabo zensonga ez'omuggundu ze boogerako era yensonga gye bawa zensonga ze bawa lwaki gavumenti yali badde ekyuka lwaki balina kyemalira bwali badde buva mu ggwanga lino kubanga bw'omaamira eggwanga okumala ebbanga bino bye bibaawo ekiti ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo kitegeeza nti kirina amakulu oba olugero lulina amakulu mangi nnyo bw'olwa ku kintu kiba kitegeeza nti ogenda kukikyankalanya bukyankalanya oba tokyayina ngeri gy'okikulaakulanyamu kati oludde mu buyinza olw'ebigendererwa byammwe byoyagala okufuula ebyeggwanga owoza vision zammwe ze mulimu mwenga mmwe ate oyagala biteeka ku bannayuganda bonna kati naawe ate noonenya bali nti gwe kwekalakasa kwoteeka ku bali olw'okuba nti gwe kukufevaringa oba kuba fevaringa okubeera nti nno mugosa ebigendererwa byammwe okukuuma omunyago gwammwe mutuka n'okubeera nga temuwulira nsonyi nti tuleete muhoozi akume omunyago ng'akuma ebyobugagga jjukira temuna kye mwajja nakyo ekyo ensi yonna ekimanyi kati temufuna ebyobugagga mwabifuna muti ebingi ennyo bwe bityo mwanyaga kakati abantu ne batandika okubeera nga beewuunya era naawe otandika okwewuunya ddala mu butuufu ebintu nga bino bibaawo bitya kubanga sisuubira kuba nti gwe kwata mukalakaasa genda nga owaaniriza abasuubuzi mu kibuga oyiwa amagye ne poliisi osuubire nti kati lyeddagala tikati olwo emisolo gigenda kuvaawo tekigenda kujjawo misolo ekizibu kirina kubeera nga kikolwako so si ate kugamba ku kiwalibwadde oyita kipoliisinga nti kati olina kirawuna bulawo nyina kiteerawo bakuumi ekizibu kisigaddewo kitegeeza nti kati golinga agamba mujje mutunde lwampaka muggulewo amaduuka tubawe obukuumi omusolo gutambule eggwanga lifune omusolo guli bali gye bagezako kubeera nga bakola ki bawakanya anti bannayuganda batukwata obujiga naye tesobola kubeera nga tuinterpretinga nti ddala mu butuufu bujiga ki bwe batukwata mu butuufu bw'otunuulira kati nga abasirikale oba abapoliisi
nabo bennyini bali badde beebuuza nti naye kakati mu job description yaffe tulinamu kino mwekiri, kubanga gwe ojja okwewuunya nti poliisi ejja etya ate okubeera nga yekubiriza abasuubuzi okubeera nga baggulawo amaduuka nti kati gende kubeebalawuna. Olabira ddala nga mbutuufu bino biswaliza ddala. Ate ng'obutaswala muganda wange kabonero kwe tulabira abantu abamu bwe tumanyi obulungi ennyo, kubanga bo tebaswala. Kakati wano abannayuganda we balina okubeera nga bayigira, kubanga abasuubuzi bano wiiki ng'emu emabega bo babadde bagguddewo amaduuka nga bannaabwe bamaakinga bagenda ku paalamenti. Amagye ne poliisi ne kanako kubeera nga bakuba bo nga bagguddewo amaduuka bakola nga basuubira olwo babateze akanyeeba baba baguumaaza, bali mu kiguumaaza balinda nti boogere n'omukulu. Kati essaawa eno ate nabo baagala nti bali babeegatteko, so nga ate bo luli baasalawo okujja baggulewo amaduuka olw'okuba omufuzi w'eggwanga yabakakasa nga alinga abaagala ennyo. Kati kino kinaabawo okuyiga nti obumu bwetaagisa, nti ffenna tuli mu kigaali kyekimu. Abasajja baatusiikasiika ne batuteekawo mu frying pan emu tuli awo. Kati gwe okwesulubabba bannammwe mwe nga mulowooza nti kati mmwe ate muli kiraasi ndala. Ffenna bannayuganda tulina kukolera wamu okusobola okubeera nga tuggusa Uganda eyawamu, kubanga ffenna tuli bumu, era Kampala bw'omutunuulira alimu abantu bonna ab'amawanga ag'enjawulo. Kati mulime kubeera nga mweyawula nti ffe tuli basuubuzi, ffe tuli bavuzi ba bodaboda, olwo babawadde obufuta, olwo muvuge boda muzeetoolooze mu Kampala olw'okuba babawadde obufuta. Ate enkya mutandika okutukaabirira nako kubeera nga mukaaba, pulezidenti waffe omulungi, bannange twakuwa akalulu tuyambe. Abaamukene nawulira bakaaba, ffe twakuwa akalulu mazima twakuwa. Ate okaabira ki? Guma tetula lwaki okaaba ate lwaki oyogera ebintu bwe bityo ebinyiiza abantu. Kakati poliisi mu mbeera egamba nga bekugambye nti job description beetaaga ne babagamba nti bannange oba ne babwabulwa nti omulimu gwammwe ate si gwegwo. Abasuubuzi bwe balaba nga bali wabweru w'amaduuka bayimiridde, kwegamba ojja okwewuunya n'oga nti kakati lwaki tebeeyunga lumu ku mugendo? Nti omuntu asaana najja n'ayogera nemuga nedda enkya march to parliament, tugende ku parliament mu ngeri etamenya mateeka, kubanga kino tekimenya mateeka. Oli ajja kulimba bulimbi akugambye nti okwekalakaasa mumukikwatira mukwekalakaasa tekimenya mateeka, kubanga bino byonna kwekalakaasa. Singa bannayuganda bayiga okukwasiza awamu nti bategedde nti enkya waliyo kino bonna ne barespondinga, lino eggwanga lisobola okuteerera mu kaddakiika oba mu kasekendi, just mu ddakiika nti mu bbanga ttono nnyo otandika okulaba ebintu nga bikyuse, nti bannayuganda bonna kati basazeewo nti bano baggadde amaduuka wano bagenda okulala ne mu butawuni obulala yonna naye kati bw'otambula n'ogenda ng'ennansa naawa ojasanga basuubuzi bakola. Nti bano ab'omu kibuga bokka mu Central mu Kampala wali nti yadizi ntono nnyo okuva mu paaka bwe wati kwegamba nti gwe bw'olinnye emmotoka katugeze n'otuuka Emmengo ogenda okugenda ewakaligo ojasanga bagguddewo. Okitegeera kyentegeeza? Ogenda ennansa naawa Bulenga Kyengera, so nga ate kyandibadde nti bannayuganda bonna oba abasuubuzi bonna okwetoolera eggwanga baali badde bawuliriza omulanga ogw'abasuubuzi bonna, kubanga Kampala gwe mutima gw'obusuubuzi, tukimanyi bulungi nnyo. Kati olwo ensonga enkulu ne zikolwako nti bano temusobodde kubeeyungako aba march to parliament, naye ate n'ekyammwe kyennyini kibalemye okuggusa okutwaliza awamu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Baali mu kutegeera nti ensonga eruma bannayuganda ffenna ebeetukwatako, era tulina kubeera nga ffenna tukwasiza wamu. Si mu bubi
kubanga bannaffe bali bino byenjogera bwe babiwulira bagamba nti kakati oyo alinga aploting okujjako gavumenti. Nedda, kubanga kuno kwekalakaasa okukkiriziddwa mu constitution gye batiginya buli kaseera banatera kukujjamu, kubanga etteeka era Public Order Management Act mujjukira ndowooza nga bagezaako kubeera nga balinyiganyiga era libyekwasa buli kaseera. Kati ebyo byonna ebyokwekalakaasa tubuulyawo gye bujja mu maaso bajja kuleeta ekiteeso tujjemu okwekalakaasa kubanga eggwanga lyetaaga okugira nga likyatereera. Bajja kugamba nti Tejjere Museveni alina bingi ebyokutereeza kati abeekalakaasa bamutawaanya tujjemu ebyokwekalakaasa. Naye bba abantu people power osobola oginnyonnyola ebyo. Kakati kino kitegeeza nti twalibadde twetaaga a complete sector wide shutdown okusobola okudemandinga better policies. Nti shutdown yalibadde ya ggwanga lyonna, bannayuganda bonna ne bawuliriza ne baggalawo. Kakati olwo eddoboozi lyamwe ne lisobola okubeera nga liwulirwa, naye mmwe bwe muleekera abantu abakabonda akamu ti ebyo by'e Kampala ebyo by'egi nti afe eno nga naalibadde bwe nva mikwekesese ne ŋŋenda wali mu tawuni, mu katawuni akanziriridde wano waliwo ayagala okukamanya naye tojja kukamanya, naye bwe nva mikesese wano nga ntambula mpolampola ne ŋŋendawo katugeze njagala ggula ki oba njagala kuyingira mu supermarket, mu mini supermarket okuba kukengula, naalibadde nsanga nzigale. Naye bino byonna baabirikira b'e Kampala eri mu ssenta, kubanga kuno kulabe ng'okujooga kwennyini. Kati poliisi ng'ogyeko kuwamba abavubuka akawungeezi ne babateeka ku zi patrol, bakusanga otambula ne bakuteeka kuli ne bakutwala ne bakugyamu ssente. Era baabano mu Kampala bakutemizira babuulira abasuubuzi kye balina okubeera nga bakola. Kakati olwo bababuulira bye balina okubeera nga bakola mu bizinensi zaabwe ne weewuunya. Jjukira nti twalako katambi nga bagenze maduuka bagamenye, baggyeemu ssente z'abantu bazigabana, oba bonna obutambi tubulabye wano mu Kampala. Ate era nga URA kolagana nabo bulungi nnyo. Kati saawa eno teweewuunya lwaki poliisi ekola emirimu gya URA, kubanga bo aba URA bali eri bawera bagamba ne bwe bonaakola mutya mujja gusasula omusolo, tewali gye gulaga. Jjukira nti mu kukola kino poliisi okuvaayo n'etandika okubeera nga egumya abasuubuzi. Nkimanyi waliwo abamu abandyagadde okuggulawo amaduuka, kubanga bwe nkugambye nti bwe tolowooza nti nga bw'osasula omusolo n'abalala bagusasula, muyinza oba mugusasulira wamu, naye ate ennyingiza y'ebintu wano mu ggwanga yereetera abantu okubeera nga bo ate omusolo gubakosa obuulyawo okusinga ku balala. Kati waliwo abalyagadde okubeera nga baggulawo, naye ku mulundi guli waliwo abaggulawo, naye batya. Era kati poliisi bwetyo evaayo erage nti nno ebateekamu amaanyi. Jjukira nti kati kino ekikolwa kiba kitegeeza nti bagezaako okubeera nga baawulayawula, babaawulemu, wabeewo gurupu eggulawo, wabeewo gurupu egaana. Olwo babeera babamaze, solidarity babeera bamaze ogikuba nti waliwo gurupu egguddewo, waliwo gurupu egaanye. Kitegeeza nti kiri most likely okubeera nti waliwo abagenda okusiikinga protection ya poliisi n'amagye, nabo baggulewo bagende nga babeeyungako, era nga bakimanyi nti temujja kulwawo nnyo nga mugaggadde, era nammwe mujja kumaliriza muggulewo. Kati bagezaako okubeera nga bakola, so nga kyalibadde solida yennyini. Jjukira nti mu Uganda tulina obuzibu, amasomero abaana gye basomera school fees babanja, abantu tebalina ssente, kwegaba tuli awo. Ffenna twalibadde tukimanya nti goolo yalibaddeemu kintu kikyusa mulundi gumu, olwo ensi efune ku buweerero. Batuuse n'okubula, kubanga si buli kimu balowooza nti bayinza kisindikayo magye na poliisi, kubanga amagye mwekali mu Kampala gatambula. Poliisi yiiyo terina gweyinza kuba tiya gaasi etuuse kukwata mu kalakaasa buzindaalo, batenze kubuulira njiri. Kati bo balowooza nti obukuumi kye kizibu abasuubuzi kye beetaaga, naye ate era nkugambye nti waliwo ababwetaaga.
baali yagadde okuggulawo. Naye ekikulu kya byonna enkola ya IFRIS n'emiziziko emirala mu misolo emigozi oba n'egiri omwo emivuyo, bannayuganda kye bategeeza y'ensonga enkulu. Naye NRM gavumenti eremereddwa okubeera nti eadressinga ensonga zino nga bweremereddwa okuadressinga ensonga y'abavubuka n'esalayo bakube bukubi tiya gaasi mu paalamenti ne bagirabula. Ssenyonyi yabalabula n'abagamba nti mulemereddwa okuwuliriza abavubuka musazewo okubakuba bukubi. Ebinaddirira kitegeeza nti temujja kubyagala. Gavumenti erina okuba nga eparticipatinga mu koonazi zonna, so si kuddaawo kutudyeka budyesi. Bannayuganda balina okubeera nga bakitegeera nti kati omuntu avaayo n'akulaga nga ebintu byalabanga eggwanga nti kati ligenda mu maaso n'abiraga nga tebikwatagana ate alondobye yaabo abatono. Naye average le bannayuganda bonna bali ku ki? Bannayuganda nga General Museveni bulijjo bwawuza security eri gguluggulu. Bannayuganda si kyokka kye beetaaga. Bannayuganda baagala kukola magoba, profits. Baagala kukola magoba nti suubula, tunda, funako amagoba. Kaakati essaawa eno bano bo bali eri waggulu, buli woofunira wonna bazibikiddewo nti gwogenze n'osuubula gy'osuubula bakaaba. Okujja okutunda booguza ng'oggyeko kuba nti nabo ssente bazinoonyeza mu kiwato nga mazina, amagoba gabeerako matono nnyo kubanga omusolo gwa gavumenti munene nnyo. N'ebintu nabyo ne birabika nti engeri gye bitali nti buli kimu necessity. Kitegeeza nti abantu bajja kubyesonyiwa basigale kulya butogo bwabwe wali bwa 10, bwa 20, 15 ewa bbeera eddene n'amazzi ag'ekikumi gano ge bafumitamu akaseke bwe bati ne banywa amazzi ag'ebitaano. Kale oba oliawo bannaffe aba vision bali badde bakitegeera nti security ebeerawo, naye ate security newankubadde ebeerewa abantu obukuumi nga nsuubira okuba nti ne Uganda era teri secure yadde nga batugamba security weeri. Kakati protection just gye bawadde obuwuyi abakuumi awo, naye nga tebaprotectinze mu bintu birala nnyo, bali exposed ku mbeera yonna, risks zonna bazibalekedde. So nga ate bano bakama bukami musolo abasuubuzi kiki beetaaga nga bakugambye beetaaga kukola magoba, baagala basuubule bakole amagoba. Omanyi abantu abamu balowooza nti love, katugeze bwe tujja ku relationships, balowooza nti love kyekisinga amaanyi. Mbu omuntu wabanga alina love gy'oli obanga naawe olina love gy'oli, mbu awo muba mumaze, katugeze akulaze love akufaako nnyo mu bya love. Naye ate waliwo ebintu bingi nnyo ebisobola okubeera nga oba ebirina okubeera nti biyambako love okubeera ng'etambula. Care yeetaagisa. Care muki? Care eba ya byetaago. Care ebeera ya byetaago. Kyobula nga abakazi bagamba nti obulungi bw'omusajja buli muki? Buli mu nsawo. Kati ebyo ng'obiggyeko care love weebiri, naye waliwo ekintu ekisinga love ne care kugamba nga kiki? Byonna kwe bitudde y'empagi luwaga, peace, emirembe. Omuntu bw'aba tomuwuliriramu mirembe nga takuwa mirembe, biri byonna bifa. Ne bw'aba akufaako nga waliwo care, waliwo love nga bw'agamba, naye nga takuwuliriramu mirembe, biri byonna bifa. Kati peace kye kikulu mu byonna. Kati bano bajja teekawo obukuumi, bateekewo buli kimu, bakole batya, bateekewo simanya myoga n'ebirala byonna, naye nga tewali peaceful environment esobola okufavoringa trade n'abantu okubeera nga babeerawo, ng'omuntu asobola okuddayo n'akaveera ewaka. Gwe ne bw'ogamba nti waliwo security, otaddewo security, osobola okutambula nga teri akukwata ku mukono. Njagala okubuulira Uganda terina weegenda era tewali buganzi. Ng'oli bw'alowooza nti ajja okugula obuganzi olw'okuba ayogera ku security. Bwe twogera ku peace mu mbeera ezaffe ez'abantu eza bulijjo, peace eriwo ng'onnyuse ku mulimu gwo, ng'ensawo ensanyufu, ozze ewakaawo n'abaana be bakutumye ng'obireese era ng'osobola okufissaawo n'otereka ku ssente z'okomyewo nazo. Ate era omusolo gw'owadde, gw'olese owadde,
nga bw'onoovuga emmotoka yo okuveeko okugenda ojja kusanga buli kimu kiri okay. Bw'onoogenda mu ddwaliro lya gavumenti ojja ssangayo eddagala. Abasawo tebagenda kwekalakaasa oba abasomesa kwekalakaasa nga naawe kennyini w'oli awo ate osobola okukwata omwana wo n'omuteeka mu ssomero lya gavumenti ng'era oli mukakafu nti ddala mu butuufu nawe we mutadde agenda kusoma aveewo ddala ng'omuntu omubangule nga togenda kusipendinga ssente nnyingi nnyo mu masomero g'abannaffe aga private. Nsuubira okuba nga kye bakolerera ennyo badibye gali agabe gafune ebbeeyi baseere kati ng'okusomesa omwana kati Hashimu ne Shuraim okubasomesa abaana ababiri nti bw'oba omusomesa mu ssomero private litegeerekekako okwo kitegeeza ojja kukozesa miliyoni 4 taamu kuba ojja sosolanga emu kitundu ovaawo ate ebyetaagisa ebitonotono awo ogenda okukakananga buli omu atute miliyoni 2 buli taamu n'omulala 2 kitegeeza ze miliyoni 4 buli taamu naye ozifuna awo ekibuuzo we kijjira naddala nti ssente bw'oba tozifuna bannayuganda abakola katugeze mu gavumenti nkuwadde jasitikiza mukwedde ku Bashurayimu naye bo basomera ntonoko ezo sizisobola nze naye kwegamba weesanga nti oli asomesa abaana nga basasula ssente nnyingi ennyo naye ng'ate omusaala gwe tegutuukayo eyo ne weebuuza nti kati zaasaasaanya azijjawa. Tumulaba abeera mu bbaala akola buli kimu akola zipata ez'ebbeeyi abaana basomera amasomero ga bbeeyi afuga mmotoka za bbeeyi asula mu nnyumba ya bbeeyi naye ng'omusaala gwe mutono. Kati awe wali obuzibu. Waliwo abanyunyuntu abannaabwe ate waliwo sisitemu gye bakozesa ennafu ebafavaringa okubeera nga banyunyunta bannaabwe. Tetulina okulwanako nga bannayuganda.